Yesu yeebazibwe. Tuze okwebaza Mukama olw'ekyamagero kye yatukolera. Ono omwana y'omu ku baana abaali mu accident wiiki ewedde abaana baali bagenze kutuwa ku King David. Yemerera otuwe bulungi. Neebaza nnyo Mukama olw'ekyamagero kye yatukolera. Ono omwana y'omu ku baana abaali mu ssomero lya King David Junior School abagenda kutuwa last week. Akabenjere kwagawaawo netwebaza Mukama. Omwana ono yamukomyawo, babakomyawo nga mulamu, nga bo tebafuna buzibu. Osanga yandibadde omu ku abo abaana abaalimu eyo bbaasi eyafuna akabenje. Naye ekirungi okuwuliriza Omwoyo Omutukuvu ng'akugambye ng'omwana ono tannafuluma wadde ku makya twali twasabye. Eddoboozi lyajja emirundi 3 ne liŋŋamba ogwasooka kwata omwana oyo musabe nga tannafuluma. Nali nina byenkola ne neebuzaabuza ne lidda omulundi ogwokubiri. Neera nga nina byenkola ne liŋŋamba omulundi ogwokusatu kwata omwana oyo musabe nga simanyi kigenda tukawo. Ne nkwata omwana ne musabira ne bafuluma. Kyetwaddako okuwulira ekiro ekyo tibafunye akisidenti. Naye twebaza Mukama bannange, ffe tetwali tetukikkiriza kubanga tewali yatuwa information yonna nti oba ono mulamu ekiro kyonna. Tutegeera ku makya nga batugamba nti owammwe mulamu, ate oli yali brief nnyo ng'atugamba mulamu, we yakoma n'ajjako essimu. Naye twebaza Katonda. Haleluya. Omwana yani amannya? Sembere eno. Abe Precious Otim. Yogera nnyo bawulire. Abe Precious Otim. Tugenda musabira tumuwonge mu maaso ga Mukama. Essala gy'oba omusabira yamuleseewo lwa kigendererwa akulenga aweereza Katonda ng'era amanyi Katonda. Mukama ebazwe. Kola emikono gyo tumusabire. Tukwebaza gwe Omunnazaaleesi ayinza byonna Mukama. Ekigambo kyo kiŋŋamba nti akuuma Isirayiri taabongotenga emisana n'ekiro. Weebale Mukama ku lw'omwana ono Mukama nga kaawonawo Mukama. Omuleseewo ku nsi okuba obujulizi Mukama. Nsaba ensigo y'okuweereza Katonda, ey'okutya Katonda agenda kusoma amaleko Mukama era agassa ensi Mukama n'obwakabaka bwo. Musabira obulamu Mukama ne famire ye Mukama ogiwa omukisa mu linnya lya Kitaffe Omwana Omutukuvu. Amen. So ewiki eyo yonna tubadde mu kwogera ku baana abaafiira mu kabenje, naye ate mujjukire nti essomero eryo lyalina bbaasi 3 ne drone 3 era nga emmotoka ezo endala zo zaakomawo nga abaana bonna balamu tezaafuna buzibu bwonna. So eno bbaasi emu eyagwa beba abaana munange abaafuna obuzibu, baafa, abamu baafuna ebiwundu, abalala bamenyekamenyeka kwegamba bingi ate nga byali bibi ebyatuukira ddala ku baana bo. Tuzze tuboogerako, nzize mbawa abasumba ab'enjawulo abaavuddeyo ku mbeera eyo oba abavuddeyo ne boogera ku kintu ekyo. Abamu ne bagamba nti eri prompate eyali emakindye yeeyo eyavaako obuzibu awo wennyini we twali tulina okuzuukukira tubeere nga tusabira abaana baffe, wabula twakitwala for granted. Y'ensonga lwaki ne Sitaani bw'atyo yatwala akakisa okuba nga yeegulumiza. Wabula tusaba Mukama Katonda ayongere okugumya abantu abo naddala abafiirwa abaana era n'abo abaana bava mu bulamu bw'ensi eno tubasabira Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe. Kati olunaku olw'eggulo yabadde Deliverance Friday era nga Musumba Buyungu ye yabadde ku katuuti wali emutundwe Christian Fellowship. Yabadde katuuti yawadde obubaka bungi obungenda bukuleetera mu part 2, naye kyetutegeddeko nti yali mu bbaasi eri eyafuna akabenje wabula yali mu ezo bbaasi ezagenda ku trip ezaali ziva ku eri essomero erya King David. Wabula twebaza Mukama Katonda nti yakomawo era bbaasi egyo yalimu teyafuna buzibu. Naye kyagambye nagamba nti yali iri bize naye nga Mukama Katonda agamba sabira omwana ng'omwoyo gumwogerera musabira omwana. Bw'atyo neyeekubakuba n'aleka bye yali akola n'asabira omwana we n'agenda ofuluma mu nnyumba ng'amusabidde bye bye mbagamba wano buli kaseera. Omwana nga tannava waka sooka omuwongeyo mu mikono gya Mukama, sooka omusabire kubanga gw'osobola okubeerawo ng'oli bize. Naye mukwano gwange
omwana bisitaani ne bimwegulumizaako ku masomero gye babeereyo wabeera ebizibu bingi mu makubo gye batambulira wabeera ebizibu bingi bikanywa musaayi bibeereeyo nga bibalinze so omwana oba omutadde mu mikono gya Mukama n'obwo obukuumi obw'enjawulo busobola obbeerawo ne wabulawo ekibi kyonna ekisobola okuba nga kimutukako kkiriza nkuwe obujulizi obulala kuba obujulizi buno bwabadde bungi waliwo n'abalala bawadde obujulizi era bwengenda okuba nga nkulekera mu kaseera kano. Yesu yebazibwa abooluganda. Yesu yebazibwa abooluganda. Amanya gange Atwire Maclean olw'ekisa kya Katonda ndi muweereza kyo nkimwebaliza. Tuze kwebaza Katonda bano be mulaba wano Kyoto tusaba wamu bwe bamu kwabo be tusaba nabo n'abalala basigaddeyo. Tuze kwebaza Katonda mu kifo kino nti olw'ekisa Mukama kye yateeka ku dadi ne mami waneeno ne batusomesa ne batuyigiriza naffe twafunayo akakisa ne tulondebwa okubeera ku gye lya Mukama mu biseera bino ebyenkomeredde. Owooluganda twebaza Katonda kino ekyoto kibaddewo emyaka 6 wakati mu buvubi n'ebirala ebiringa ebyo ebirwanisa obuweereza gwe by'omanyiiko. Tuze olwaleero twebaze Katonda nti ffe tukyayimiridde era tusobodde osigalawo. Si lwa maanyi si lwa buyinza naye atuyambye buyambi n'atuwa ekisa. Ate twebaza Mukama olwa Dadi Tom nti bw'atusomesa atusomesa ango zonna. Twebaza Mukama olwa Dadi nti bw'atusomesa talekaayo kantu konna weetereza wekka osobola oweereza Katonda nga tolina kye weefasa. Abooluganda olw'enjigiriza ya wano etuyigiriza okubala ebibala. Ffe be mulaba ekyoto kino kiri mu nnyumba jasi ya muntu naye kiri wakati y'ebyoto nga 1000 n'okusoba ebya sitaani. Wekiri tewali kanisa era yeffe kanisa eyimiriddeyo egenda oyimirira ku mulembe guno naye tusobodde oyimira mu byoto ebyo ebingi. Abooluganda tuwangudde ebyoto tubiraba bigwayo bikendeera bigenda era olwaleero ensonga enkulu etuleese nti tulabyeko ebyoto bya sitaani nga bizikirira nga ffe bennyini bakozeseza olw'ekisa ky'okusomesebwa mu kifo kino. Abooluganda twebaza Katonda nti alina obulamu bw'akyusiza ennyo mu ffe. Ffe boolaba wano abasinga twalinga bawambibwa mu nsi ng'obulamu bwagendera ddala. Omanyi be bagamba baavaako, omanyi abashiisha ab'omwenga babyonna, obategeera abo abatamanyi nti bakola ng'amanyi kimu nti omusajja alina okumpandye. Ebyo byonna Katonda abikoze kati tuli baweereza. Mukama atukozesezza okukyusa obulamu tukyebaza. Ekisinga obukulu ekisemba nti asobodde otuwa tukola tulya tunywa tetwayinanga mirimu nga tuli bubi. N'olw'embeera eyo Mukama yatulungamiza twejje twebaze buli mwaka tujja naye ku mulundi guno ku baasa y'okwebaza Mukama yagambye tugateeka emmere y'abaweereza abawano bonna mu kifo kino era tuleese bye tusobozesa amatooke muceere byonna Mukama byasobodde. Ne musumba Tom dadi waffe era na buli muweereza w'emitundwe Pastor Buyungo tubaayo weebale mutuzaamu amaanyi ffe tugumira kumwe era neebaza Mwoyo Omutukuvu abakozesa. Haleluya. Ebaasa yaffe ey'okwebaza njagala tubasabire beeyongere okuweereza ddala Katonda mu maanyi ate era mu mafuta. Gola emikono gyo tubasabire. Tukwebaza Mukama ku lw'omuweereza wo ne baweereza banne Mukama mbassaako Mukama mbassa mu maaso go Mukama balabe omukisa ogw'amaanyi era mbawunga gy'oli Mukama waleme kubaawo kiziyiza kyonna. Mbalangirako omukisa gwo Mukama obujulizi obw'amaanyi bwe batambulireko Mukama basanyuse Mukama bakulaakulanye Mukama bajje ku ddaala obateeke ku ddaala Mukama bongere okuzimba obwakabaka bwo okutwala abantu mu bwakabaka bw'omu ggulu era nsaba ekisa kyo Mukama n'obulungi bwo Mukama batambuleko mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina era amiina. Bakubereko engalo ez'amaanyi. Haleluya. Ngambira munno nti Musumba Buyungo agutumidde akwagala nnyo.
Imba matendo. Engalo zo n'amaanyi, engalo zo n'amaanyi. Imba imbira Mukama. Sundays. Imba matendo. Musinze Mukama. Hallelujah. Yalawera bire byonna 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 byonna. Hallelujah. Hosanna. Imba amatendo ge. Tulisinza. Hosanna. Tulisinza. Engalo ez'amaanyi eziba za Mukama zikubire n'amaanyi ddala. Tukubire abayimbi baffe engalo ez'amaanyi. Mukama yebazibwe. Amannya bampita Musumba Buyungo Joseph Muwanguzi. Nebaza Katonda olw'omukisa ogumpeereddwa emisana gwa leero. Nyongera okwebaza ku lwa musumba wange